gavumenti tempangako obusente era bwe wabeera nga waliyo omuntu ayamba sente nga gyali aleetawo saafunako nekikulu sifunangako naye yafuna sente ekisegere bamukopa sente ate bwe bamukopa sente nali musuubira okunsasula kuba namugubira nako nemuga muganda wange bakubadde sente nange mpa balansi wange naŋŋamba todangamu n'okukubira najjako okay tugende tusoke ewampabira okuva mu live wire active okay zino za bannayuganda balina kumusabira busabizi na kwebaza kurami ugende ku social media but abantu tetulina maanyi galonda zino awadi zirondebwa bannamawulire ba media zirondebwa bayimbi zirondebwa ba producer academy okibanyonyonamu tubabawo komiti y'abantu nti eriku ekyo esensula okusensula ne bagenda nga balondalondakize siza papa tugende omukulu ono asobole obuuza ekibuuzo kiba ekyokusiiwe okay abandi tomusoka Eclipse International era nga mbawaleere ku Magic 100 FM era nga mkolera Kagamero TV natwala omukisa guno okulaga essano lyange kuba abasoka bonabona abatali represented wano tuli basanyufu eno okuba agensi yaife ogiteeke ku idaala eryawo igulu. To our brother Matbi, you're so welcome in Uganda. How I wish you go and visit Usoga. Do you know the source of the River Nile? I know the River Nile. I've never been. Yeah, but you need to go before you go back to America. You need to go and check out the source of the River Nile. Because waleta BET award abayimbi legendary artists abamu bavaayo ne babako ne bayogera nga bagezaako okulaga nti nedda sawa zino twalabye nti abayimbi bonna tugeza bavudeyo ne balaga one love bayisaawa asatu buli munyimbi abadde amaze okupostira kino kitegeeza ki eri gwe ne music industry at large? Just nsaba okutwala akakisa kano okubeebaza. I thank all the Ugandan musicians, all the East African musicians, to all the African musicians, to all the world artists, musicians. I appreciate but kusingira ddala abeeka mbeebaza okuba nti mwavuddeyo ne mulako obumu. Awaadi eno si yange bw'omu ya buli muntu yenna amanyi ekitegeeza okuba nga tubeera ne fulaga yaffe okubeera okurepresentinga colours. Olwaleero Uganda eri nominated for Grammy. I think it is the first of its kind in the Central and East Africa. Wakuba bingi ebyogerwa nabirine go to the real facts. Central and East Africa is the first of its kind. Thank you so much. Uganda, thank you very much. I appreciate and era olwaleero bannamawulire n'abayimbi ne bamaneja baabwe bategekedde ekijjulo olw'akayizimungu ak'okunywamu oba kitamasera kiri bunyala awakagwebulenga bategekedde ak'okunywa ak'okulya tunyumyemu twebaze mukama olw'okubanga indasitule yaggwanga etuuse kubanga kino kigenda kubeera mu lukondi mpaka nti Uganda tugamba abaana bagenda kuleetako nezigulwa neziwere BS kubanga kisobose. So there is no way we can't celebrate. Bannamawulire balwanya obutabo bunene okulaba nga batuusa music industry wetuuse abo naddala banyateekwe wadde nga tufunamu obuzibu nabo naye abali awo mbayomba olaba oyamba ozalakanako katono kayisaamu oluli kitegeeza tetuyinza butafunamu tategeeragana lwansonga benda bantu mumbeerera akatebe wamukiseera tukwaniriza kati banga benda kyakoze. This is amazing. Thank you so much. Thank you so much. This means a lot. So nga bwegambye nti abannamawulire bakoze nnyo kuba wadde nkino olumu bavaako nyati babeerako ebyo naye nsobola kikuusawa singa twali twagalana singa tetutuula netunyumyamu owekyegera. So nasazeewo bannamawulire naddala aba entertainment okusinga ojje wali tunywemu tulyemu
tusoowagana wano nawali tubimalewo nga tuselebrating it's okay tesataga mutina kwetonda nze sina gwenyiigidde kuba kino kyetwatuuseeko kubanga okyalina akakuku ku mutima nomubina bonna ne babeera baani ne babeera bakasuku ne basendi bayisa ate baagala nnyo mubaleete baje tunywemu ku lwekyo abayimbi bange gabena bazze badde benagambye abantu ono nti nategeseeyo kakokutero oba kakijjulo mwetutuule abayimbi bannamawulire tusanyukire mukama oba kino kyetutuuseeko kubanga kino si kyange ng'omuntu kubanga otunulira kategori za global basindika ennyimba ng'emitwalo 3 ennyimba emitwalo 3 consideration yabeera mu nnyimba okuva ku 3 paka 2 consideration and when you get considered you celebrate. Consideration alone is enough, but guess what? We are in top 5 now. We are actually on their one. And you might need to report an academy. Anyone can win. The moment you are nominated, you can win. So we really need to celebrate this together. Kale.